Dr. T Amale nkutumiddeko wenna gy'osinziira naye muganda wange wa Volongoto kino ngenda kugamba ekigambo kimu oba bibiri sometimes kulabula ekyokubaga agozadde akubira engoma n'ozina omanyi bagamba onyigiriza ennyo ennyindo sometimes ogireeta omusaayi wakola wawe endowoozayo ku nsonga ya bugingo buli omu n'akuleka for the beginning nga nebaga tennabeera wadde okukyala nowa opinion yo ng'omuntu nowa endowoozayo nga gwe bw'okiraba oba bw'okirowooza it is okay buli omu nga bw'akiraba but ate bagamba onyigiriza ennyo ennyindo ezivamu gyeta omusaayi ekyokubiri eyo brand number ate musumba alabibwako emitwalo n'emitwalo oba miliyoni nga 2 oba 3 ez'abantu mu ggwanga Uganda n'okulyetooloola olwaleero toli kumanyira bugingo wabula oli ku brand yo girinyirira okulaba ng'ogireetako ekiwundu ng'oyogera ebitaliyo oba ebiriyo oyinza okwereetera obuzibu bonna bonna abakubira enduulu n'abasumba bo ne wataba batasobola kukuyamba naye because bugingo ayinza obasinga abasumba bo ssente emirundi nga 15 nga waakutadde basobola okulajja n'akute nga tekisoboka osegeera ekyokubiri ky'olina okumanya muganda wange wa Volongoto kiri kimu nti si ggwe alamula abagenda mu ggulu oba nedda toli muganda wa Yesu because totuukiridde gobeerawo ng'olowooza mbunno ogenda kwogera nnyo buli kaseera okola vidiyo gikolera ku bugingo it is okay gwe nga gwe b'olowooza nti kyekituufu ekitali mu reality si kituufu because watandika ddi okumanya abagenda mu ggulu oba batagenda mu ggulu obuuza n'omusumba wombu kati bugingo bw'afa kati agenda mu ggulu batagenda mu ggulu era bw'aba ayagala agenda mu ggulu ayinza kukola kyogenda mu ggulu gwe watandika ddi okulagula abantu abagenda mu ggulu ne bayibuli yennyini egamba nti tosaliranga muntu munno musango naawe guli kusinga era gwakusinga dda ate gwe kasajja gwe kankubuulire obudde buno n'ofa essaawa zino tosobola wadde okulinnya mu ggulu I tell you because okoze ebikolobero bingi gwe kennyini essaawa zino eyeegatta ku baana b'abanno obwebakako enkya n'eggulo ogenda mu ggulu weebaka ku baana b'abendi obeebakako oli mulokole okera mu kyaki weegattako be weegattako gwe ogendagenda mu ggulu katonda ali musanyufu gy'oli emyaka gy'olina girina okuba giri mu mifumbo nga wogamba babugembe nti myaka 35 alina okuba n'omukazi lwaki abeera talina mukazi nga gwe gy'obeera gwe amanye abantu bebabagalira emyaka gye balina okuwasizaako obusiru obukujjudde n'akamanyiiro gwe ku myaka 29 gy'olina lwaki tolina mukazi bugemba kusinga emyaka emeka emyaka 6 mingi nnyo okuba omuntu ng'agikusinga 29 gw'oli mufumbo teweegatta abaana 2 wabazaala mu kiti wawasa olina empeta gw'ogenda mu ggulu lwakuba temusooka kwekuba mu tooki media mwagifuula ejajinga buli kimu mutandise n'ojajingira eggulu ku media olwokuba mulaba views ezo ezibalaba ne zibawaga ne mulowooza nti mugenda nategerera eggulu please lekerawo akamanyiro omusajja wa Volongoto osuse woolina okukoma omusajja omulambe bati ajja kukusiba bugingo ajja kukusiba okwemolera ku bulandi ye simanyi oba anaakugjayo singa aba akutadde munda because oyogera ebyensimatu erinnya lyo lifuukidde ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulo osegeera gwe watandise ddi okumanya abagenda mu ggulu watandise ddi okumanya abalina okuwasa osegeera lwaki mufuukira abantu ekizibu lwaki mufuukira abantu ekintu kwegamba mu ggwanga Uganda bugingo omufuukidde ekimbe kyalina okwejjanjaba yeekuba empiso kiwone totuukiriza lugero lwe bagamba nti abantu abampi tetujja kukomawo because abampi bangi abatulaba aye tetwagala kukivoola because si kivumu but ojja tutuukira bakyogerako nti mulina olugezigezi lungi ovudde mu kumanya kati olina lugezigezi olina kamanyiiro naye kasajja gwe olina okumanya nti olina woolina okukoma ssebo gwa Volongoto okimanyi kati n'abantu abatulaba abantu abatulaba essaawa zino bakusinga okutegeera emirundi nga 15 n'abaana bulijjo abakyala nti okke bugingo yakola ensobi essaawa zino bakugamba osusse woolina okukoma genda okebere comments then olisirike byolina okwogera twena bagamba obanga tolina content sirika bwoba tolina byakwogerako media genda opostinga ekyo oyagala tambula ogende tewali akuba migo okubuuza lwaki okwapostinze because it's your page it's your learning that page lwaki mwesirwazo suka lwaki media mugifudde okubanga yemala buli kimu kati ndanze n'okujajinga eggulu ayoke mulenzi okimanyi nti oli mukusiriwala oli mukwonooneka musajja manyawo okoma Volongoto otutamye ekituufu kiri nti otutamye ku media otamye vidiyo zo buli wogisanga tetukyagala nazira wabula tulabula bi caption ne tuwulira byotandise okwogera ng'obuuza omusumba n'otutama banaye otutamye owa Volongoto otutamye ekituufu kiri nti otutamye vidiyo zo zitutamye because buli evaayo ejajinga muntu enfuma babebekulu bakathalini baani etutamye tubanze sesaagala na gundi wakawogo oyogera ku Bobi Wine sesaabyagala because obyogera bubi obyogera nakujajinga ontamye
w'ensonga yo abagikiriza mbagikirize abagitwala bagitwala otambula ogende kikwetagisa kusalira abantu musango nakuwa kulaga nti gwe enkomeredde gwosinga otegeera bwe basaabadde mu kino kya kisiru gwe ngaani musajja oli bubi nnyo oli kantu weekati oli kamunyeera mu ggwanga Uganda oli kamunyeera mwerimu abatannawesa wadde pipa ya musulo mu Kampala ne mwe musinga okwogera ebintu ebitabakwatako babujingo manyi abantu ababalirako manyi oyo kampuni namba Buland gy'oli mu kwemulirako ng'omanyira olekaana ku makya n'olegulo w'empiniyoni yo otambula ogende